obubaka bw'omwaka bwempa abantu bonna mu ggwanga, mwesonyiwe ebiba stressinga, mwesonyiwe ebitabongerako, wabula obudde mubumalire ku ebyo ebibawo emirembe ate nga bibongerako. Tutunulire omwaka oguwedde okuyisiza gutya n'abeerufu n'abantu abakkiriza mu ggwanga neno okubayisiza gutya? Okusookera ddala memole yange ntera giteekamu birungi, ebibisi biteekamu, biteeka mu kasasiro, kale nyinza okugamba gumpisizza bulungi. Okay, Sengo, waye ku short notes ne yalabise atugulawo kino ekifo ekipya. Buli omu yabadde surprise okulaba amaka gabadde gatemagana. Alungi ebibadde surprise wali wakifumba. Mbadde sikiina ka idea naye ne bantegeeza nti Omutukuvu Mukasa alina gwe yalagira okuteekateeka ekifo kino, era ndowooza nampita mbeerewo mu kifo kino ng'omu ku bakiweereza. Senkulu tusuubire tukigenda kubeerangawo buli mwaka nga guggwako kubanga tekibaddeewo. Abasamize babaddenga n'ennyota ekunoonya we bayinza okubeerako omwaka. Kigenda kubeerawo buli mwaka mu bifo eby'enjawulo, kuba kati be bayita abeerufu tulwana okulaba nti tuba n'ebifo eby'enjawulo mu Uganda yonna. Abeerufu be basamize abasamira nga batya Katonda ng'ate bye bakola si bya bukuusa, bya bwerufu, bavumirira obutemu, obubbi, okutta, ebikolwa byonna ebitali bya bwerufu be bayita abasamize abeerufu. Era ndowooza olwaleero bw'obaddemu olunaku lwaleero. Senkulu ng'ogyeko 31 mu kifo kino. Enkuŋŋaana ki ez'enjawulo ze tugenda okubeera nga tusanga mu buli mwaka? Mu kifo kino pulogulaamu yakyo tennaba kufuluma, Omutukuvu Mukasa yalina ogituwa, wabula baatuyise kitulaga, ate tumaze okukiraba tugenda kuddayo tukyebakirire kitubuulire ki ekiddako era tujja bategeeza. Mbadde ngamba abeerufu nga mbategeeza nti ebintu by'akalulu bakkirize ekyo Katonda ky'anaaba akoze eki asazeewo, kuba teri bukulembeze butavaaki eri Katonda. Ffe abakkiririza mu Katonda tetwesikamikya lwa byabufuzi. Katonda gw'aba atuwadde y'abeera oyo, kubanga bwe sibagamba nga nze abakulembera kyandibadde kya nnaku nga baŋŋamba nti omwerufu ali omu beekalakaasa, ali omu gwe batemyeko omukono. Kati embuulire tekola ki? Tefa yonna tugenda mu kaseera ka bululu, tulina oteekateeka abantu baffe bekukola ki? Abatuwulira ng'abakulembeze. Buli omu wa ddembe okulonda gw'ayagala, naye gw'oyagala waaba tayiseemu ate teweetuga, toyokya munno, toyonoona bintu bya mulala, kubanga obukulembeze buvaaki eri Katonda. Ate n'oyo Katonda gw'atayagala ne waaba w'amaanyi atya, ddakiika emu aba amuggyeewo. Nze gwe neesigaye Katonda, ate ky'aba asazeewo simulwanyisa. Omwerufu tulabye omubazi ez'enjawulo nga zonna temulimu bintu bitiisa. Kino tugambe nti ge masabo gammwe musabira abeerufu. Anti ku mwaliiro gwa Katonda tulina omwaliiro gw'obuzaale gye twambalira embugo nga tusamira. Kati kino ekifo ky'ozzeemu kyakusaba Mutonzi mu bwetengerevu bwe nga Katonda, naye nga tumusaba mu nnono mu nkola y'abajjajjaffe. Abaddugavu tumanyi Katonda mu bwetengerevu bwe. Giri emizimu tugisaba nga bw'onaalaba Omuyudaaya bw'asaba Katonda ate n'agattako Yesu, n'agattako Aburahamu, n'agattako ani n'Omusiraamu bw'ati, n'agattako abafu bangi Abayudaaya. Mu Bayibuli osangamu abafu abasukka 10 nga bonna Bayudaaya.
kati ffe we tugamba ku jjajjaffe Zebidaali ye yafiira eri tyoyo sitaani nedda naffe tulina abatukuvu mu myoyo gy'abaddugavu. Senkulu omusamize omwerufu n'omutangaza mukaaga kubanga abantu baffe babagera ne mindset omusamize olina kulabika bubi olina kwambala bubi naye kakati tulaba nga kiggulira ekyenjawulo kyoyanjula. Anti ekyandeeta kwe kujjawo ekizikiza n'ettyomi lye bazze bateeka ku busamize. Ettyomi eryo lye bazze bateeka ku busamize n'okukyusa mindset z'abasamize era nga neefuula ekyokulabirako nga mbalaga nti buli kimu kisoboka newankubadde oli musamize. Kuba abasamize babatta mindset ne babalaga nti gwe omusamize olina kuba failure, Katonda takumanyi tolina kyolina kukola. Nze neevaayo ne mbalaga nti mmwe Katonda baasinga okutegeera n'okuwulira, n'abo abeeyita ab'amaanyi bajja gye tuli. So mwekkiririzeemu musobola okufuuka ab'enjawulo, mubeere bayonjo, mubeere beerufu mu bikolwa, temubba, temutta, temulwana ntalo, temubeera butaagaliza bannammwe n'okukyusa mu mpisa. Ndowooza olabyewo atamidde budde bwa kiro, naye kati amasabo amalala batanaba kufuna kumanya, obasanga bonna batamidde bali awo bagangayira buki. Ebyo byonna tugenda tubijja mu basamize ne bafuuka abantu ab'obuvunaanyizibwa. Tutaba mukolo gwa kunywa ate gwe lwaki onywa. Ekibuuzo ekisembayo abeerufu banjawulo nabali abasamize ababasowa amaganda. Tulinayo abasitulamize. Abasitulamize beba abasamira nga bo basitulamize, abakwatira abakazi mu masabo, abatta, abasaddaaka, ffe tubayita basitulamize. Ekigambo okusitulamize kati eyagissa gwe bayita omusamize yoyo atalina mize. Sankulu ekisemberayo ddala Beene Ssaabasajja Kabaka leero mu Lubiri atuwadde obubaka obw'omwaka n'atusaba tukume tubeere wamu. Gwe nga gwe Senkulu Kasiko Mutaasa osobola nawe otuwa obubaka obusemberayo ddala nga otukuma kubanga okuma abasamize okwongera okukwataganira wamu etambuze ennyo. Obubaka bwempa basamize bannange, nammwe abasitulamize mugisse mufuuke abasamize, tubeere kimu, tudde bumu, ate mubeere beerufu. Obwerufu si ttayito, naye obwerufu kikolwa buli muntu ayagala obwa Katonda kyalina okwesembereza. Okutte muno nkoko ate ogamba muno nti mulimu pusi oba toli mwerufu. Embwa giyita embwa, buli kimu kibeere open. Nze abantu lwaki banjagadde nnyo, ndi kitabo kisomwa, sirina kineetooloola, ekintu kyogera nga bwe kikola ki. Nandibagambye nti wano nze nazimbyewo, naye sinze, nange bankyazizaawo buki bukyaza. Lwaki neewe obuyinja obutali bwange? So obwerufu bukuwa emirembe. Bwe twali ku kizinga enjaguzi wagamba ogenda kutwala abantu, ogenda gezaako abasamize kuba abasowa amaganda musobole okutuula ku Intelligence Council mutuuse wano. Genda mu monitor gundi Intelligence Council yatuddamu ne tugamba tuwandiike ebiwandiiko tusabe tutuweeyo okusaba kwaffe mu butongole, batubulire bye beetaaga era bajja kurespondinga. So ate omuntu akugambye nti wandiika ebbaluwa, nali ngenda bakuba mu kooti naye ne batya, kati ngenda bawa bbaluwa ndaba ate ekiddako. Tukwagaliza omwaka 2026 okubeera ogw'enjawulo. Tetukwagala nnyo, tetumanyi lwaki you're so different. Kuba buli munnamawulire abeddeko naawe takuta kyama kikyoyina, ate era n'abamawulire babeddeko. Ekyama kyenina si bannamawulire bokka, buli muntu. Omuntu akyawa Senkulu Kasiko Mutaasa nga tanaba mumusemberera, naye kasita onsemberera oba oli mu ttaano, kuba buli kirungu ekireetera omwana w'omuntu okuba nga ayagala omuntu nkirina. Katungulu we kali, ennyaanya we ziri, butto waali, kacumbaali waali. So abantu ebitonde muntu sooka oleka ekyalupiiya, okwagalibwa kintu kirala nnyo. Abantu batwagala olw'okuba nti tuli beerufu, abantu batwagala olw'okuba nti tulina omukwano ogwa nnamaddala, tulina humanity, obuntu bulamu, kikulu nnyo. Kyolaba nga kikulumiriza, laba nti ne munno kimulumiriza. Tulina solidarity, tiwabaawo munnaffe ng'alina obuzibu tufaayo. Ebintu bingi ebyagaza omuntu. Kati nze
njagadde abantu awatali kwekubirira ate nemba mugabi sirina masanda mu ngalo akasente bwe kabeerawo tukalya bangi so nemba nga abantu kyebasinga okwagala omuntu obeera nga omutegeere embeera z'abantu ab'enjawulo n'obuteegulumiza abantu basinga obungi Katonda babawaako obusente beegulumiza nnyo ne befuula eb'ekitalo oyo lwaki oyimirira naye nze oyo siyimirira naye oyo lwaki ogenzeeyo kati ze Ssenkulu ne mu geto ngenda nembeera n'abageto ne tuseka ne tunyumya ne bajja ewange ne tuseka ne tunyumya kwegamba sirina kwegulumiza nze ab'ebitiibwa bajja abali wansi bajja buli gurupu y'abantu sisosola kubanga nze nafiira ddala mu nnaku ey'ekitalo buli mbeera nagiyitamuko embeera ey'okubaako n'akasente akatono ngibaddemu embeera ey'okuba omunaku nga sirina na kyakulya nagirimu buli mbeera nkimanyi kyova olaba nti kinyanguyira buli omu okukwatagana naye kuba mba ntegeera life weewaawo tukuyanza nga tusiibula omwaka oguwedde watukolerayo kayimba ne guno onaayimbamu oba tukulimireko MDF nga mukoze kolabo akayimba nakayimba lwa busungu kwaba abaali bawalampa kabaka ne ngamba sijja bwe naayogera ebigambo bajja bigulira lumu biggwe naye akayimba message ejja kubanga bagigulira lwe katambula kyova olaba nayisa ebigambo ebyo mu kayimba naye ate balinga be nakolimira kubanga abasinganga okwogerera kabaka nabo sikyabalaba nakubalaba ku media oba baafa oba bakola kisimanyi kati ninze balala bwe baddamu omwogerera nga nfulumya olwokubiri watali mwogerera sirifulumya kuba siri muyimbi ffe bye tulaba bye twogera nga bye bituufu naye ate biyinza okunyiiza abantu ate ebiseera ebisinga tetwagala kunyiiza ki naye kye muba mumanya nti omusajja ye akyali ku main